direction for your connection. I hope it's a boyona and baby. Inzenzi jaka kamanyi abuke kale jaka manyi inzenzi jaka malu inzenzi jaka echalu inzenzi jaka malu inzenzi jaka malu abuke kale echalu Jaka kamanyi manyi abukaleta kamanyi yes sir medicine kisane kubale muto wange mukunja atasera gwe mpadde obuvunaanyizibwa okuntambulizako obubaka bwange buno butuuke ku muto wange Ronald alimpa. Muto wange Ronald alimpa bwe nkubuuza nti wasuza otya mbeera mulogo kubanga toyina bw'osula. Okuva lwe wafuna akabenje embeera gy'olimu tewoomya ttooke. Kyokka ng'ate obusiraamu bunkubiriza okusaasiranga nnyo abantu ba miteeko esatu. Asooka eyali abaddeko n'obuyinza ne bumuggwako, eyali abaddeko n'essente ne zimuggwako, eyali abaddeko n'omwagalwa n'amulekawo. Kiri mu giraasi nti ssente zaakuggwako, kiri mu giraasi nti omwagalwa tokyamulina, kiri mu giraasi nti obuyinza obuduumira abawagizi nti engalo tokyabulina. Bwe bubanga obusiraamu bwatukubiriza okusaasira abantu b'emiteeko egyo, ate emiteeko egyo gyonna ogyetisse bwomu. Manyi ky'oyitamu okuva lwagwa ku kabenje, manyi obulamu bwakukyukira okuva lwagwa ku kabenje, manyi embeera ekunyigiriza okuva lwagwa ku kabenje, era wafuuka mutamiivu waddanga. Obeera omutamiivu waddanga naye ng'olubuto mwoyiwa walagi mulimu ekyokulya, naye ng'ate n'ekyokulya tekiriimu. Naye muto wange Ronald alimpa nkubuulira nze mukulu wo yeekolera. Okwekubagiza si ye solution, wabula okwekubagiza kakumbi akasima entaana. Okwekubagiza si madaala agakuzza waggulu nti bw'oneekubagiza osobola okudda waggulu, wabula okwekubagiza kakumbi akasima entaana. Abantu abasinze okwetuga, abantu abasinze okwekola ebikyamu, bonna ebintu ebyo biva mu kwekubagiza. Buli lwajjukiramu obulamu bwe bwatambulanga, buli lwajjukiramu enduulu gye yafunanga, buli lwajjukiramu akasente ke yali atandise okukwata, n'engeri abakyala gye baamuyayaaniranga, ekiddako kuba kwekubagiza. Kyokka ng'ate okwekubagiza si muguwa ogusika okuva mu nnyanga nti odde waggulu, wabula kakumbi akasima entaana ng'ate ke kagenda okukuziika. Ne nkusaba muto wange, okwekubagiza si ddagala, bawerekera atambula. Bawerekera atambula. Singa oli kyala ewange ewaka, bw'oliba ng'okyatudde wansi, sirifuna kirowoozo kikuwerekera. Naye bw'olisituka otambule nti maama gundi ŋŋenda, nnyina okusitukirawo nkuwerekera. Oba oyo yenna gw'ogambye alina okusitukirawo akuwerekere mu bufunze. Tebawerekera atudde wansi wabula bawerekera omuntu atambula. Ronald alimpa, ebyo byonna by'olimu, ebyo byonna gy'oli otudde, situka tutambule, tugenda kufuna abatuwerekera. Eyo gy'oli misa kitajja kukwatibwa kisa nti nina ekivvulu jangu oyimbe. Eyo gy'oli tewaliwo producer agenda kukwatirwa kisa nti studio yino jangu oyimbe. Eyo gy'oli tewali muntu yenna agenda kukuwa mukono nti akusike kubanga otudde. Nabo bennyini obalaga abaali kuyambye nti ensi wagivaako dda weenywera walagi. Omuyimbi yali ow'amaanyi ennyo ng'otandise n'okufuna bookings eza $3,000,000 kati ng'oyimbira walagi. Abantu abakkubiranga engalo era abaakusasuliranga okukulaba kakati oluusi bakukimisa ebidomola by'amazzi basobole okukuwa ekyokulya kuba embeera gye nkulabyemu. N'amazzi ogakima ofune ekyokulya oba ofune kawalagi.
abantu abakusasuliranga okukulaba nyakakati bakulabira bwerere oli nakuwa walagi jango nnyimbiremu alimpa star lusukulwa seminti jango nnyimbiremu walagi wuno akuwe walagi naye ng'ogenda kumuyiwa ku kyenda okulya emmere naye ng'ogenda kumuyiwa ku kyenda kikalu Ronald alimpa situka tutambule situka otandike ogenda kufuna abakuwerekera nga bwe nakugamba Katonda olina okumulaga obwetaavu bw'ekyo kye weetaaga si kukaaba Mukama munnaye enjala ennuma Mukama munnange kino nedda Mukama olina okumulaga obwetaavu obw'ekyo ky'oyagala akuwe wabula bw'oba otudde wamu ng'essuubi lyakuggwamu nga gw'olindirira lunaku lw'olifa naye talijja talikuweereza muguwa gukusika wansi mu nnyanga wabula olina okumulaga nti ntandiseeko era neefubyeko Mukama nsaba omukono gwo Mukama agabira omuntu omukono ku muntu amuwanikidde nkiddamu Mukama agabiranga omuntu omukono ogumusika mu nnyanga ku muntu amuwanikidde nti neetaaga obuyambi naye gweyo gy'otudde wakkiriza embeera ekujoogenze yeekulya itongwa ne bwensuula kyakulya mu ttaka nkijjawo nenkikubako enfuufu sikkiriza mbeera kunjooga tokkiriza mbeera kujooga Ronald alimpa situka owanikire Katonda omukono situka olaga obwetaavu bw'okusituka okwekubagiza si esolution nkimanyi nti ojjukiramu enduulu gye wafunanga nkimanyi nti ojjukiramu ssente ze wafunanga oba ze wali otandise okufuna nkimanyi ojjukiranga abantu abaakutenderezanga oli ku bizinga oba kati oli luddawo obadde olwenze naawe oyimbira walagi bakukimisa amazzi bakola biki sitawe eggwanga teri ayamba y'anaayamba anaavaawa nga gwe tosituse tutambule alimpa olinga tensiiwuufu eyakolebwa mu matiriya amalungi nga bwe tugikuba eddagala egenda kuddamu esayine oyonjeka kubanga ekitone ky'omunda mwekiri era osikika kubanga oli mwangu wa kusika wano kungulu omuntu ayinza okukulaba ng'ekitagasa naye tebamanyi zaabu mwana gwe weetisse munda zaabu oyo abikkiddwako ebisaaniiko by'embeera naye nga bwe tunaayerulawo bagenda kulaba nti munda omwo mulimu zaabu naye siwali agenda kukwata kakumbi kasime zaabu oyo nga zaabu tasoose kwedisipuleyinga somehow oba kulaga bubonero nti wano waliwo ki waliwo zaabu omwana omuto omwana ayimba obulungi omwana eyafuna ebizibu atambula nadduka kyokka ate n'ensi neyeerabira tuyina federations wano simanya federation n'owulira nti abayimbi basiiba ku Sereni City beegadanga kyekikulaga nti gavumenti eno teyagala bayimbi eri mu bakozesa bukozesa ayinamu amasannyalaze gwekozesa lwaki tenoonya kuba Ronald alimpa bwe beeyagala abayimbi oyo sale najja n'agamba nti nze kubasudde nfiirawo omubuuza kubasudde bw'oba ofiirawo lwaki entaanaaye eri mu mbeera eyo oba lwaki tewakola ekisoboka ku ntaanaaye ku baana baabasudde gw'owaana kuliko gw'ogulira ekyokulya oba kuliko asobola okukusaba appointment n'ogimuwa n'avuma bayimbi banne mbw abavuma lwa Peter baligidde gwe bettira ne balimba ensi nti baagala abayimbi baagala music industry baagala gikulaakulanya alimpa wuno omwana yalwala omwana yafuna obuzibu omwana yayagala obuyambi naye mugula omwenge ne mukugulira abayimbi awo ku Sereni emutundu ewassale ekibeerawo kwegadanga na mankatabbu kenza alinnyidde ono gundi alinnyidde ono gundi alinnyidde ono ne banywa omwenge
ne basanyuka ne bakuba ebivuga nti bano bajja kuyamba music industry bali ku mataalo reda agamaze okwaka ge baleese mbu ate bakolerezeeko akabiriiti bwe kibanga balumirirwa music industry omwana wuno yatulaga nti mumanyi ate embeera eyamutuuseeyo yonna ffenna twagimanya nti kaali kabenje situmanyi oba mwana ono aliko n'ekizibu ku bwongo kuba akabenje ke yafuna kalina n'obulamu bw'omuntu bwe kaatwala mwali mufuddeyo mu eddirisa kenzo mwali mufuddeyo okumanya obwono omwana teyafuna kizibu ku bwongo kubanga omulala jaga biragalalagala ebiragalalagala nammwe mubinywa Sekyewa yagamba naffe tubiriko naye omwana yafuna akabenje akatuka okutwaliramu n'obulamu bwa omukyalo oyo Grace layira oba olisigala okyanjagala omwana wuuyo embeera gy'alimu alinga omulalu simanyi oba embeera ye yamufuula omulalu oba waliwo obuzibu obwatuuka ku bwongo bwe kubanga ne bwe kataba kasaayi nti kagenda ku bwongo asobola okubeera mentally disturbed waliwo mukwano gwe eyamufiira ku mubiri teri afuddeyo era teri yeewaddeyo ebirala byonna ensobi ezaakolebwa mu budde obwo mutonde olaba tusonyiwa abatemu waliwo neyatemula muganda we bonga tubasonyiwa yakola ki ekyamaanyi Justin mbu yakkakkanye yamuyamba bibaawo era yamuyamba yatugamba yamusonyiwa ate era tunoonye omwana ono eyali omuto influence ki eyamuli emabega okulumba eyamuyamba Hasani Ndugga bibaawo teyatta muntu kubanga naawe wennyini we mutudde batta bantu n'ekyo ekibanja kyennyini kye muliko we mukolera ebyammwe ku Sereni Suits emutundwe nnyini kyo battamutte olwoza sibimanyi teyatta muntu. Since we are the products of 1,000 chances, naye agwana chance, naye yeetaaga okusika omukono, naye yeetaaga okutunulamu, naye yeetaaga okuyambibwa because ne mu kaseera kano situmanyi oba yeetaaga otwalako mu rehab oba yeetaaga ki ne tusooke tumanyi kubanga memba waffe oluyimba lw'oyo omwana ku YouTube luyina views 7,000,000 plus olusuku lwa seminti kitegeeza memba waffe yaliwo naye ebizibu bye yafuna ebyokugwa ku kabenje oba osanga byebimufudde ekyo kyali ne bimufuula zonto ne bimufuula za kuba okuva lweyagwa kabenje taddanga ngulu mu buli kimu. Kati tumuyambye tutya tumuleka afe kubanga naffe ate mujja muleeta ku National Theatre weewuunye. Lagu yalaajananga anoonya ssente z'empeke ne tugenda ku Muganzirwazza tutegese ekivvulu ne Bazubayiri family omwana oyo afune ssente z'empeke babuuza ab'Emmengo oba tebaamulemesa nga tannasasula balance omwana omulwadde ne bagaana okumuwa ekivvulu ne bagaana okumuwa ekifo akolemu ekivvulu kubanga tannasasula balance ku kifo ky'Obwakabaka bwe nzikiriza nti kale kya mu kitongole kya Bwakabaka ne kyateekebwa kusolooza ssente bwe yafa ne basuukunda obukamera. BBS ne streaming live yawaayo ku mulekwa wa Evelyn Lagu ssente mmeka mwe mwagala kukolanga mu bantu nga mmwe temwagala babakolemu. Oyo mwana naafa TV zijja kgenda, radio zijja kgenda zikola amawulire, abayimbi bajja kuziika ne ku National Theatre bajja kumutwalawo tumuwa omukono tumuwa omukisa. Obusobozi obumuwa omukisa tubulina. Obusobozi obumuyamba okudda engulu tubulina. Nkugambye eno ngatto nsiiwufu nga yakukubako bukubi kafuufu eddemu esayine kubanga yakolebwa mu materiyo amakambwe munda mu yo. Uncle Misa Kisemakula nakugamba nti music industry eno gwe taata waayo gwe musika gwe yakwasa effumu eririko olunyago nti genda okulembere banno wuuyo alimpa mutabani wo ssebo taata. Mukulu wange Misa Kisemakula wuuyo alimpa mutabani wo gwe nsobola okuddukira ngambe era gwe nsobola okulaajanira mukadde wange. Jamie Couch wamututerereza somehow ali kale bantu bangi bowadde chance mukulu wange Misa Kisemakula mwe muli ne bakireva gye bandi bonna bawadde chance kubanga
yegwe mguwo gubadde gutera okutujjayo wansi nga tusikatidde nga nze omukubbo alimpa ntabani wo wuuyo ssebo taata Misa Kisemakula waaludde alimpa yeetaaga omukono omulala alimpa yeetaaga okujunwa byonna bikola afuuse mwononefu munywa wala gina ebiragalalagala naye ayinza okuba abikola lwambeera tumuweeyo omukisa tumugjeyo najjali tumusikeyo omwana oyo tumutwale mu rehab emyezi gyaffe 4 ku 6 omwana aligenda okukomawo nga tumukamuddemu ebyo byabaddaanyi olw'embeera aligenda okukomawo ng'addayo mu studio okukuba hiti ate oyo omwana teyeetaaga kukuba hiti mpya ne bw'akomawo ku stage ne lusuku lwa seminti then ennyimba empya ne zimusanga ng'olwedde amaze okufuuka omuntu mukulu wange Misa Kisemakula munnange nkusaba ate mmanyi ojja kumpuliriza kubanga oyina ekisa kyova olaba naggamba yenna akukwatako ndimu ekiika oyina ekisa Misa ki oli muzadde Misa ki oli taata Misa ki era nkakasa nti Ronald alimpa ogenda mmusuula omukono Uncle Nubian Lee kano mukantemeremu mukamuwe fe tuli ku opposition meaning fe busizo alternative way government bwe baluggi fe kamoli nga gwe akulira ebya entertainment mu national unity platform buno buvunaanyizibwa bwo ate naawe Uncle Nubian Lee nga gwe akulira ebya entertainment mu national unity platform since we are opposition meaning we are alternative government oba fe busizo buno buvunaanyizibwa bwo naawe Uncle Nubian Lee ovunaanyizibwa okunoonya omwana ono tumutwale mu lihabu bw'anaabakkiriza ate era ng'ajja kukkiriza wakati nga tutambula okugenda mu Uganda empya ate yeffe eddagala eri abo ababeera banyigirizibwa tulina omulwadde mu lugendo Uncle Nubian Lee ono omwana agwa mu dipatimenti yo munoonyeeko nkusaba busabi era asobola okubeera obuvunaanyizibwa bwaffe okumuzza engulu n'okumunuuna mu byonna byakozesa Uncle Nubian Lee mumumpeera obubaka buno nti Ronald alimpa agwa mu dipatimenti yo talyokke yeetaaga okusika omukono era yeetaaga obuyambi alimpa Ronald tewali ayinza kuyimirira mu bigere byo kati nesiggwa asoose Kyutikaye yali aweddeyo yabba n'akataala k'emmotoka gwawo tonnatuukawo naye we tugenda singa tetukwanguyira ate ye kaye kyatuyamba tebaamukuba kumutta baamukwata bamutwala ku poliisi Nateete Misa ki we yamusanga ne banne ba Misa ki ne bamuwa omukisa kaye yadde engulu kubanga yatwalibwa mu rehab yagenda okudda nga ddala kimuli asayina nkimanyi oweddemu essuubi olindirira nfambi oba olinda kaseera kogenda kufa naye nkutegeeza nti Katonda wagolokose ng'ate ayambadde amaanyi mangi mu mukono gwe ogwa ddyo agenda kukunaazaako obulumi bwonna obukuliko bemmensioninze mu vidiyo eno Uncle Misa Kisemakula Uncle Nubian Lee tusitukirewo tuyambe mmunyeenye eno nga tennafa kubanga yinza offa aye ne weesanga okuva ku federation simanya gavumenti national theatre n'abalala nga bapeyinze nnyo attention okulaba ng'aziikibwa mu kitiibwa naye ng'omubiri gwe tegubadde na kitiibwa ennaku ezisembyeyo ku nsi tuyambe omwana oyo tiyetaaga bingi si ssente mu kaseera kano omwana oyo yeetaaga ekintu kimu kujjayo mu kyalo oba tuwamba muwambe simanyi gwe alimpa togeza n'odduka ngoloza tugera kuwamba naye nga twetaaga tumukomyewo tumutwale bamujjanjabeko n'oluvannyuma tumuddize tuuze ezikola ajja ttereera nze yeekolera tonga mukunja atasera weebale kuntuusiza bubaka bwange buno eri Ronald alimpa